Akakiiko kabannamateeka akasibwawo President Museveni okulira emisango egy'emivuyo egyali mu kamyufu ka NRM katandise okuwa ensala ku misango egyalopebwa. Emisango 46 gye basoose okufulumyako ensala era ssentebe w'akakiiko kabannamateeka John Musiime akiggumiza nti ensala yaabwe yankomeredde era bannakibiina basaanidde okugiwa ekitiibwa. A good party member should have read in the regulations that the findings of the tribunal are final and binding. What we assured the parties was a fair, transparent process, as I have said. So bwaba akakiiko kasazeewo nti ono awanguddwa oyo awanguddwa ejjaba flag bearer ba MP akakiiko kafulumiza ensala yaako saawa eno mwe twogerera ensala 46 zifulumiziddwa. Musiima agamba nti ekimu ku bisinza okubanguyiza mu kuwa ensala kwe kuba nti abaasinga ku baalopa baali tebawakanya abaabawangula wabula baali baagala wabeewo ebitereezebwa mu kamyufu k'ekibiina naddala okulaba nga babaali mu nkalala z'abalonze bokka balonda. Some of the petitioners said they were not contesting who had the flag, but they wanted some changes. We didn't have a register before now. Every process continues to improve. Emisango egyalopebwa ababaka giri 226 era nga bagenda kuba bafulumya ensala ku mitendera okusinziira ku bbanga oliwe yalopera olw'ensonga nti amateeka galagira nti ensala ku buli musango erina okuweebwa oluvannyuma lw'ennaku 7 ng'omusango gumaze okuwulirwa. Akakiiko kagenda kweyongera okuwandiika ensala endala zijja kuba nga zifuluma era mu lunaku lwonna n'olwenkya n'oluddako mpaka. Abagamba nti babbibwa obululu mu kulonda kw'abassentebe ba NRM nabo bategeezeddwa nti bannamateeka baakutandika okuwulira emisango gyabwe ku Lwomukaaga lwa wiiki eno. Okwo okuwulira kujja kutandika ku Lwomukaaga naye abantu abo bajja kubanga bategeezebwa nga bwe tubadde tubategeeza. Kyokka bannamateeka babadde bakyannyonnyola bannamawulire abavubuka ne balumba akakiiko nga baagala bannyonnyolwe lwaki omusango gwabwe tegwaweebwa nnaku za kuwulirwa. Nga bakulembeddwa Aaron Amanya bagamba nti omu ku baasunsulwa okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Parliament Fiona Nakko asusse emyaka 3 egirambikibwa mu mateeka g'ekibiina. Twa investigating awo nawe Nakko Fiona ne tusanga nti onawe Nakko Fiona yazaalibwa ennaku z'omwezi 2 December 1994. So ne tusanga nga onawe Nakko Fiona aba takorofayinga kubeera youth mu mateeka kuba youth alina okuba nga ali wakati w'emyaka 18 n'emyaka 3. Baagala Nakko agibwe mu lwokaano nga bagamba yasunsulwa mu bukyamu. Nga tusaba nti esazemu okumunominatinga singa tebakikola mu bwangu Nakko n'alondebwa nga flag bearer wa NRM opposition ejja ku challenginga mu 2026 era tagenda kwesimbawo osanga ffe nga bannakibiina tetulina mubaka wa female youth MP. Abavubuka beeyongeddeyo kakiiko k'ebyokulonda aka NRM ne basinkana Dr. Tango Doe ng'ono abagumiza nti bakyalinda kuwabulwa okuva mu kakiiko ka bannamateeka President ke yassaawo. We have procedures of handling petitions. I can also safely say we've handled the first phase by writing and sending that petition to the NRM tribunal. Robin Anantale yakusakidde ekkulire lino ku Lwabukedde TV.